bangi ku ffe tulina ebibuuzo twebuuza abaffe Bikira Mariya yazaala omwana omu Yesu oba oluvannyuma lwa Yesu yazaala abaana abalala abaffe bw'aba yazaala abalala be baani era baali bameka y'abaffe kwaliko abawala n'abalenzi oba baali balenzi bokka y'abaffe bwe baba baaliyo bakkiriza ebigambo bya Yesu ebyenjiri oba bibamu ku baabigaana ebyo n'ebirala bingi ddala by'ogenda okumanya mu katambi kano toseguka eno yo programu wawula okumanyako wetukukumira mu kumanya nga tukubuulira ebintu ebyewuunyisa ate nga bituufu ku CBS FM UG official channel kale wamu nange kkiriza tusimbule abawulirako olugero lwa nnyina Yesu Bikira Mariya tumanyi bulungi nti Omwoyo Omutukuvu ye yamaamira n'abaana ye okubeera olubuto Mariya ono yali mbeerera naye ng'ali mu nkolagana y'obufumbo ne Yozefu oba katugambe nti Yozefu yali amukwana oba ng'amwogereza era nga n'ensonga zinaatera okuggwa ate wakati mu kwogerezebwa Yozefu mwana muwala ono eyali embeerera weyafunira olubuto ku bwa Mwoyo Omutukuvu kyokka Yozefu teyasooka kukimanya naye yagenda okulaba ng'omuwala gwe yali ayogereza ate ali lubuto bw'atyo Yozefu n'atayagala kumulaga kyokka n'ateesa mu mutima gwe okumulekawo mu kyama nga bwe tugenda okulaba mu maaso eyo wabula wakati ng'ateesezza okumulekawo mu kyama malayika wa Mukama n'amulabikira n'amugamba nti tolekawo mukazi wo era totya kutwala mukazi wo olwo lubuto lwali lwa Mwoyo Omutukuvu wuliriza nnyo olwo lubuto lwali lwa Mwoyo Omutukuvu totya kutwala mukazi wo kitegeeza bw'anaamala okuzaala Yesu nga mwe mugenda mu maaso n'okutambuza ensonga zammwe ez'obufumbo era Yozefu ebigambo bino yabiwulira n'atwala mukazi we Mariya n'abeera naye kyokka teyamumanya oba teyegatta naye okutuusa lwe yazaala Yesu olw'okuwa Katonda ekitiibwa naye bwe yamala okuzaala Yesu awo Yozefu n'atandika okwegazaanyiza mu maka ge eri ggwe wenna abadde alowooza nti Bikira Mariya yazaala Yesu yekka sooka ofumitirize ku bigambo ebyo bitusoose okukutangaaza obigatte n'obukakafu buno bwe tugenda okuwerekerezaako wammanga obukakasa nti ddala Mariya teyazaala Yesu yekka yazaala abaana abalala mu maka ga bba Yozefu omubazi ng'amaze okuzaala Yesu era abaana bano nno baali bawerako weeyongera okuwuliriza nga nkutwala mu kwekennenya ensonga eno Matayo essuula esooka okuva ku lunyiriri lwa 18 okutuuka ku lwa 25 wagamba n'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti Mariyamu nnyina bwe yali ng'akyayogerezebwa Yesu baali nga tebannaba kufumbiriganwa n'alabika ng'ali lubuto olw'Omwoyo Omutukuvu awo Yozefu bba kubanga yali muntu mutuukirivu n'atayagala kumukwasa nsonyi yali alowooza okumulekawo kyama laba bwe yali alowooza bw'atyo malayika wa Mukama n'ajja gy'ali mu kirooto n'amugamba nti Yusufu omwana wa Dawudi totya kutwala Mariyamu mukazi wo kubanga olubuto lwe lwa Mwoyo Omutukuvu naye alizaala omwana wa bulenzi naawe olimutuuma erinnya Yesu kubanga yalirokola abantu be mu bibi byabwe ebyo byonna byakolebwa bituukirire Mukama byayogerera mu bannabbi ng'agamba nti laba omwana atamanyi musajja aliba olubuto era alizaala omwana wa bulenzi balimutuuma erinnya lye Emmanuel eritegeezebwa nti Katonda ali naffe Yusufu bwe yazuukuka mu tulo n'akola nga malayika wa Mukama bwe yamulagira n'atwala mukazi we so teyamumanya okutuusa lwe yamala okuzaala omwana n'amutuuma erinnya lye Yesu okiwulidde so teyamumanya oba teyeegatta naye mu mpisa ey'abafumbo okussaamu omwana yali mu lubuto ne Katonda ekitiibwa era olwamala okuzaala Yesu empisa y'abafumbo wakati wa Yozefu ne Mariya n'etandika okuteekebwa mu nkola kubanga Mariya yali mukazi wa Yozefu mu mateeka era ky'ova olaba ne Katonda yamutumira omubaka we malayika n'amugamba nti totya kutwala mukazi wo
nze ebyange mbisaawo mangu. Bw'anaamala okuzaala nga mmwe mutwala ensonga zammwe ez'obufumbo mu maaso. Katongere okukutangaaza n'obukakafu. Matayo essula ya 13 okuva ku lunyiriri lwa 54 okutuuka ku 56. Bwe yatuuka mu nsi y'ewaabwe n'abayigiriza mu kuŋŋaaniro lyabwe n'okuwuniikirira ne bawuniikirira ne bagamba nti ono yaggyawo amagezi gano n'ebyamanyi bino. Ono si ye mwana w'omubazzi, nnyina si gwe bayita Mariyamu, ne baganda be Yakobo, Yusufu, Simooni ne Yuda, ne bannyina bonna tebali waffe? Kale ono yaggyawo ebigambo bino byonna. Mu ngeri y'emu Makko essula ya 6 okuva ku lunyiriri 3 wagamba nti si ye wuuyo omubazzi, omwana wa Mariyamu, muganda wa Yakobo, Yusufu, Yuda ne Simooni, ne bannyina tetuli nabo wano ewaffe? Awo ne bamwesitalako. Okusinziira ku kunoonyereza, Yesu bwe yamala okuzaalibwa, nnyina Mariya yazaala mu mwami we Yusufu bba. Nnyina Mariya yazaala mu Yusufu bba eyali omubazzi, abaana abawala n'abalenzi, era nga ku balenzi kwaliko Yakobo, Yozefu, Simooni ne Yuda nga bawulidde waggulu awo. Yesu yalina ne bannyina oba abaana abawala. Nnyina Mariya be yazaala, wabula bano bo amannya gaabwe tegalambikiddwa. Nga bw'omanyi nti mu buwanga bw'Abayisirayiri abaana abawala tebaabalibwanga, naye ng'ekituufu kiri nti Mariya n'abawala yabazaala. Nga bw'owulidde waggulu wali ng'abantu beebuuza nti oyo si ye muganda wa Yusufu, Simooni, Yuda ne Yakobo, ne bannyina tetubeera nabo kuno? Ndowooza ekyo kikukakasiza bulungi nti Yesu ne baganda b'abawala nnyina Mariyamu yabazaala mu bba Yozefu. Kale nno omuntu yenna takulimba nti Mariya yazaala Yesu yekka, nedda. Ne Katonda mwene yatuma malayika nti gamba Yozefu atwale Mariya mukazi we, olwo olubuto lwa Mwoyo Omutukuvu. Bonna bamala okuzaalibwa baakutambuza ensonga zaabwe ez'obufumbo. Yokaana essula ya 7 okuva ku lunyiriri lw'okutaano. Abaffe omwana Yesu bwe yatandika ebya Katonda mu famire yaabwe, baganda be betuulidde waggulu baamukkiriza. Okusinziira ku Yokaana essula ya 7 okuva ku lunyiriri olw'okutaano, mu kusookera ddala baganda be tebaamukkiriza era ne bagaana enjiri ey'obulokozi, wabula oluvannyuma nga Yesu amaze okuzuukira, okunoonyereza kulaga nti awo baganda be baamukkiriza era ne bakkiriza ebigambo bye n'enjiri ey'obulokozi muganda waabwe ono omuberiberi mu famire yaabwe gye yababuulira. Kale nno y'ensonga eyo. Biikira Mariya nnyina Katonda oba Biikira Mariya nnyina Yesu bwe yamala okuzaala Yesu, yazaala abaana abalala nga bwe tuwulidde nti mu baganda be kwaliko Yusufu, Simooni, Yuda nga kw'otadde ne Yakobo, abo nga be baali abalenzi, so nga mwalimu n'abaana abawala yadde ng'amannya gaabwe tegoogeddwa. Kale nno Biikira Mariya bwe yamala okuzaala Yesu, kubanga yamuzaala alina mu maka ga Yozefu eyali bba yasangibwa ng'amwogereza. Yesu bwe yamala okuzaalibwa, Biikira Mariya ne Yozefu baali bafumbo era batwalira ddala obufumbo bwabwe mu maaso, ne bazaala n'abaana abawala n'abalenzi, ne bazaala abaana abawala n'abalenzi nga bw'owulidde. Kale nno omuntu yenna takulimba nti Biikira Mariya yakoma ku Yesu yekka. Yesu ono yalina baganda be abawala n'abalenzi abaazaalibwa nnyina Biikira Mariya omutuukirivu. Kale nno y'ensonga eno nga bwe tugikugambye omunaffe. 88.8 CBS FM.